Muli mutya bassebo ne bannyabo, nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi ekiwa Mirembe ebuga Basese. Mujebaleko bassebo ne bannyabo gyonna gye mutuusaako engalo. Mwebale kuba bakozi, mwebalire ddala okusoma, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga. Omukutu gwaffe guno nga tuguyigirako ebintu ebirungi bwe bityo. Nsaba mugutambuze, bannammwe mbagambe, bannaye maama asomesa, mujje tusome bannange. Era naawe bw'oba olina kyewandyagadde nsomeseeko, tekigaana kukintegeezaako, maama tusomeseeko ne ku kino tusobole okukimanya. Eriyo agamba nti bannange nze ensonga bweti ne bweti nandyagadde abantu bagimanye, era naawe togaana. Gagintereyo awo ku WhatsApp eri 0770565599 tusobole okumanya, tusharinge. Lino eggwanga lyaffe, tulina okumanya ebifa ku ggwanga lyaffe. Si bya kutubuuza nga tulinga alien ezaakava ku Mars nga tetulina kye tumanyi ku ggwanga eryaffe. Owulidde? Ggwe oyinza okwesanga essaawa eno tebikugasa, naye ng'enkya ojja kuba eyasenga. Abaana babikubuuze, luli ojja kubeera jjajja, abazzukulu babikubuuze, ng'olwo obagamba otya nti obudde namala bungi nga nsomerera kubeera professor, professor mu kkanika ennyonyi. Ne weebuuza tulina mmeka wano e Uganda. Kale munnange, bino bintu bikulu nnyo bye tagenda kusobola kunnyonnyola. Tulina okubimanya tusobole okubinnyonnyola. Mu puroguramu yaffe eno Ebirooto Mwetusokera, twagamba nti kituufu abantu tuloota mu ndoota zonna. Era ne tugamba nti okuloota eba mpuliziganya wakati w'ensi yaffe eno ey'abantu n'eri ey'omwoyo. Kale Katonda yagabanya obudde n'amanya nti obudde buno nga bwa misana tujja kubeeranga mu nsi yaffe eno, ate bwe buziba tuyingire mu nsi ey'emyoyo. Kale nno bwe tutyo bwe tunaatuukanga eyo tujja kwogerezeganyanga. Kale mu kwogerezeganya okwo mwe mutambulira n'ebirooto. Kati Yoona agamba nti yaloose ng'alaba kitaawe ayambadde ekinu ekiriko obusenso era ng'ayambadde essaati musalankwawa nga ya bbulu, nga ya yero erimu ekya bbulu. N'alyoka anywa omwenge omuyitirivu, bw'amala okugunywa n'atandika okuddukira ku bbalama. Ng'adduka emisinde mizibu nnyo, nga bwadde eno, nga bwadde eri, nga bwadde eno, nga bwadde eri. Era abuuza maama kitegeeza ki? Kino kiba kitegeeza mukwano gwe ow'effumbe nti mu bajjajjammwe mulimu atambulira mu kiti eky'obwakatamiirajjobyo. Emisambwa gye giri egitambulira mu kiti kino eky'obwakatamiirajjobyo, era emisambwa egyo tuyinamu Ssegaamwenge, tuyinamu Bamweyana, tuyinamu n'abalala bangi. Naye emisambwa gino gituumibwa amannya okusinziira ku kika mwe guba gutambulidde. Kale sisobola kugamba nti oyo yali jjajjaawo gundi, sisobola kumutuuma linnya. Owulidde? Wazira kumanya nti omwenge agusobola, ekitegeeza mutamiivu. Naye ate okubeera omutamiivu n'akulaga nti ate n'emisinde agisobola, kiba kitegeeza akola nnyo ng'atamidde. Naye okumulaba ng'addukira awantu wamu bwadde eno bwadde eno, kiba kitegeeza nti ggwe olina okumuwa direction, omulage ky'oyagala akukolere. Kati kiba kitegeeza funayo endeku, baby girl, teekamu omwenge omuganda, funayo akabbo omutuula endeku eyo, akawungeezi kwata endeku eyo, fukamira awo ku mulyango gwo, oyiwewokko amatondo 2 erudda n'erudda. Oyogere ogambe nti bajjajjange mwenna abanywa ku mwenge mbagabudde ekita ky'omwenge kino. Bw'omala nywako. Obagabe bannaye sibadde butwa nange nnyweddeko. Bw'omala ofuuweko mu bbanga ogambe nti nammwe mwenna abatambulira mu mbuyaga era mbagabudde. Nga nsabanga bwe kiri ekita ky'omwenge munteere ebirungi ayi bakama bange.
Kati awo direction wejjira. Babuulire ky'oyagala bakukolere. Amaanyi gano ge bakozesa okudduka baleme gateeka ku west. Bagambe mbawadde ekita ky'omwenge kino nga nsaba emirimu gyange gitereere, amaka gange gatereere, obulamu bwange butereere, gwe buli ky'oyagala kibalage. Ndeku eyo gizzeeyo giteeke wali mu kibbo kyayo. Ku makya bw'oba ogenda leka ng'obagabudde era onyweko ozzeewo. N'olweggulo kikole ennaku nga 3 gunaagusigaddewo gunaagukyalimu. Osobola okugunaaba, kuteeka mu mazzi n'ogunaaba, endeku n'ogyoza, n'ogiwanika ng'ekaze bulungi n'ogitereka. N'olinda ate olundi lw'oliddamu n'obagabula. Kale bwe tutyo bwe tukola ku bantu baffe bano. Kati gwe badde bakubanja direction gwe balage ky'oyagala. Bateerewo omwenge obalage ky'oyagala. Ojja kulaba nga bakikkolera. Era mwana muwala y'omu agamba nti yaloose ng'adduka emisinde nga waliwo abamugoba. N'adduka nnyo n'atuuka ekiseera n'akoowa n'akkiriza n'agamba bannange nze nkooye oba bankwata bakole ki? Bankwate naye nze nkooye okudduka. Kati bw'ayimirira yagenze okulaba nga bamuyitako ate buki? Buyisi nga balinga abatamulaba. Ne beeyongerayo bonna ne baggwaayo n'asisimuka. Kati ekyo kiba kitegeeza nti you're over concerned kwegamba olowooza nnyo nti eriyo abalina kye bakwagaza naye nga teri alina kyakwagaza. Abantu nga mmwe mubeeraawo nga buli kiseera mwenoonyeza mitawaana. Oli bw'akutunuulira ogamba ntunuulidde bubi so nga si gwe gw'abadde atunuulira. Oluusi nga ye bw'atyo bambi bw'atunula. Kwegamba ofaayo nnyo eri abalala bye baliko ate nga biba tebikukwatako. Abantu nga mmwe mubaamu endowooza ezigamba nti bandoga nga teri naakuloga. Kati n'omala obudde bungi weerwanako naye nga teri akuliko. Kati gwe ky'oba omanya ekirooto kikulaze nti teri akuliko. Kati lekerawo okulwanagana ne by'ototegeera. Focus giteeke ku by'oyagala. Sooka omanye ky'oyagala. Bw'omala okukimanya kiremereko. Kwegamba it's like you're lacking purpose mu bulamu bwo. Kati in fact tunuulira ekirooto ekyasoose. Kikulaga nti olemeddwa okuwa bajjajjaabo direction. Ekirooto ekyokubiri kiraga nti you're lacking purpose. Kwegamba odduka buddusi, buli ekijja odduka buki? Buddusi. Bali bolowooza bakugoba sina bye bakola ki? Sina bye baliko. So focus gyeteekeko gwe nga gwe otandike okulowooza biki ebigasa obulamu bwo by'oteekeddwa okukola era otandike okubikola. Kubanga kati oyinza okuba nga olina by'okola naye nga tebikugasa yadde weetadde mu ntalo z'abantu z'otomanyiiko omutwe n'amagulu. Oli awo owagira ono owagira oli olemeddwa okukulaakulanya obulamu bwo n'okulaga bajjajjaabo ky'oyagala bakukolere osobole okubeera obulungi. Okitegedde mwana wattu? Noonya purpose. Noonya purpose bw'omala okugifuna. Purpose kiba kigendererwa mu bulamu. Bulamu bwo oyagala ki? Oyagala bufumbo? Oyagala kusoma ofune masters? Era bw'omala okugifuna okole ki? Otuule ewaka? Oba oyagala kukola mulimu nga mulungi? Nga bajjajjawo bannyonnyola ky'oyagala. Bw'omala okufuna omulimu ogwo oyagala kubeerawo ng'okola bukozi oba ssente ezo z'ofunye ku mulimu olina ky'oyagala ozikolamu. Kyonna kibannyonnyole. Olaba ffe tugenda twogera ne bajjajjaabo ne tutabalungamya bulungi ku biki bye twagala. N'oyogera bwogezi nti njagala kusoma kati n'omala okusoma nga tebamanyi kiddako. So nga singa babanyonnyolawo nti njagala kumala kusoma nfune omulimu oba neekozese ne batandikirawo okukitegeka. Owulidde? Naye gw'owooza abakama bange nsaba kumala kusoma kuno ne bakukolera nnyo n'omala okusoma. Kati bw'omala okusoma ate bwe bituuka mu kufuna omulimu ne gubula lwa nsonga ate ekyo tewakibabuulira nti nakyo kyali kyetaagisa nti oba ofune omulimu oba bakukozese oba weekozese. Kubanga olina okubeera specific. Kye njagala mmanyi tewali kitasoboka. Gwe kasita obanga ky'oyagala bo bali willing okikukolera. Era bw'obalaga nti njagala kwekozesa bajja kufuba okulaba nga weekozesa. Kasita obanga okiremeddeko n'okibannyonnyola
noga bakama bange nsoma kituufu naye njagala gye biggwera nga neekozesa saagala kunkozesa era plan eri bweti tugenda kolayo emyaka gyaffe 2 emeka nti 2 mukitegedde nti ye tugenda kolayo emyaka gyaffe 2 era emyaka egyo 2 egyo gye tugenda okukolera tugenda kuŋŋaanya akasente kaffe akagenda tutandisaawo omulimu gwaffe gujja kuba mutonotono naye mu myaka 10 njagala gubeere munene mukitegedde bakama bange nti ye tujja kutandika ne client 1 2 3 4 naye njagala gye biggwera nga tulina 10 z'aba client kitegerekese bakama bange nti ye kitegerekese boosi kubanga kyenjagala mumanye ebintu bino gye biggwera ffenna tubeera ba boosi bali babeera bakama baffe ate naffe tulina we tutuuka nga tuli bakama baabwe nga tulina okuwa command ne tulaga kiki kye twagala naye buli lw'obeera ng'olina empewo tozibulya na kyoyagala owooza kimusaba mirembe bakama bange mirembe kikaaki mirembe gyogere kubanga si buli muntu kyayita emirembe nti gye giba emirembe eriyo omukazi gw'osanga essaawa eno ewaka nga bamulekera akakadde buli lunaku nabiraba wano ku bano bapasita abaafunamu obukyankalano ng'omukyala agamba omwami yamulekeranga bukadde buli lunaku awaka okulabirira ewaka kugulako nkota ya ttooke ebyo bwe bityo kati gwe wobeera awo nga bakulekera 5,000 olaba ng'oyo ali mu mirembe giki misufu kakadde sente nazitulira nga nange bannange ezo nga mpitirivu naye ate munaye nga tebalina mirembe so you should find a clear definition of what gwe kyoyita emirembe. What is peace to you? Kiki kyoyita emirembe? Having a peace of mind kyoyita emirembe oba okukola wali nga bosi akucunya naye ng'akusasula akawera kiki kyoyita emirembe? Bakama abo olina okubannyonnyola bw'oba osaba emirembe osaba mirembe kikaaki gwe gy'oyagala gy'oyita emirembe so si kubeera so generalized eriyo n'abantu abalala nga mumala obudde bungi nga musabira bannammwe mwe ne muteesabira n'osabira abeegindi abali ku bitanda abali mu takisi gwe noweerabira okwesabira ate eriyo abantu abalala nga you generalize too much ayi bajjajjaffe tusaba mutuwe kino gwe naani nsaba bakama bange nsaba kino kyenjagala be specific and to the point okay kale mwebale nnyo mwongere okusubscribinga musharinge mulikinge twongere okusoma tuyige ensonga zino tuzikwasaganye mpola mpola tujja zituukiriza akuume atakuumira mpeera weewaawo.